Honorable Fiona Nyamutoro ne Eddie Kenzo bakyayogeza abantu ebigambo anti oluba lutandiiseeko bingi nnyo bye tugenda okuba nga tuwulira era nja kuba nga mbikutuusaako naye nga mbaniriza mwenna abali ku NCKTV webali kuba nga ogyekuumiddeko webali kutambula naffe gigenda gitambula gitya atusuubira nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi ffe wetulinnya obuteerefu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti woba nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka komenti yo ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kuba nga ngakuwa era nja kuba nga kutuusaako yes tukyali ku nsonga z'omukyala Honorable Fiona Nyamutoro eyakyazizza omukulu Eddie Kenzo mu maka gaabwe amwanjuleyo oba yamukyazizzaako mu maka g'abakadde kumutwala abakadde bamumanye mu butongole yadde nga babadde bamumanyi essanyu nno libuganya aba ttiimu Eddie Kenzo era lingi nnyo nnyini ssaawa eno wenjogerera ebigambo bingi nnyo weewaawo batiimu Rema boogedde bingi Muserebende talina kabina era tebyanyumye era tebiriwo ebiti naye katubajjukizeemu katini nti Eddie yagamba anoonya mukyala si bulungi bwa mukyala kwegamba yagamba tanoonya beauty mu mukyala tanoonya mukyala owa kabina tanoonya ffiga era takolerera bannamawulire nti asanyuse bantu Eddie yagamba ayagala mukyala omugezi ayagala mukyala ayina amagezi mukyala ayagala abantu ayaniriza abantu nga tawoza privacy mbu privacy n'afuuka privacy mbu oyo awoza privacy abeera mukodo bye bigambo bya Kenzo bye yayogera anoonya mukyala ayina amagezi mu mutwe anaasobola kumanaginga bintu bye ate n'asobola kubanga naye ayina kyamwongerako so ebyo byonna ye yabizuula mu Honorable Fiona Nyamutoro era ndabye abaana nga boogera ekiri awo kingi nnyo nti mwe abawoza obulungi abeetega obubina abambala ne babusiba ne mwetenda okunyirira ne mwetenda okulabika obulungi nti mugire nga mukola omwana ayogedde ekigambo n'enziramu n'empuleyinga ne ŋŋamba kampulirize agambye atya nti mwe abeewoza okuba abalungi ne mwesoma okunyirira ne mwewunda munyirire mwambale munyume kwegamba ne mulaba nti buli kimu kiri on point mbu naye ng'emitwe emikalu mbu bajja kujjanga mu bokisi bammwe babakonvinsinge babaagaleko babaleke awo bagende banoonye abatanyirira abamiserebende abatalina bubina abatanyuma nga we mugamba mbu naye ng'emitwe giyina kye gibongerako nti abo be bakyala be baagala ŋŋambye leero luno guno gunaanyuma infact asoose kukwata katambi ka Nyamutoro we yabadde atambula nno yabadde mu ngeri ya kimpowooze era nga bwe nabagambye nti omukolo bagukoze mu ngeri y'ekikungu
nga tekuli kasasamalo, ne bwe yabadde ng'akumba agenda kusisinkana omwami we, bamuwadde pulatifoomu n'akumba mpola 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 nga womanyi abakungu bwe babeera, bo just nga bamukubira mu ngalo ate nazo ez'ekimpowooze. Tewabaddewo nduulu, tewabaddewo kerere, tewabaddewo ki. By the way, kuno kwabadde kukyala, teyabadde introduction. Kwabadde kukyala. So, love wins. Ye Eddie Kenzo bannange alina bye yasiima mu Honorable Fiona Nyamutolo. So abanyumiddwa mwebale kunyumirwa, abatanyumiddwa bagamba nti tebyanyumye, bannange nabo tujja kunyumirwa ebyammwe era tuboogereko tugambe bannange omwana yakoze omukulu, naye ate ffe twanyumiddwa, ffe byatunyumidde. Ate era omukyala Fiona Nyamutolo bannange omuwala mulungi, mwana muwala mulungi atanyirira, ate kisinga mu byonna Eddie Kenzo amwagala, ate amwagala ebiriyo. Ne mukyala Fiona Nyamutolo ayagala Eddie Kenzo ebiriyo. Waliwo ekigambo Eddie Kenzo kye yayogera awo ng'awo byakajja mu mawulire, nga munnamawulire amusanze, in fact yali agenda na bibye, n'amugamba waayi byetwalabye bya Fiona Nyamutolo bituufu? N'amugamba oyo mukyala wange. Ko munnamawulire ati otyo? N'amugamba oyo mukyala wange. Ko munnamawulire n'amubuuza ekitegeeza ne bafaani tubagambye? N'amugamba kirabika mmwe ababadde tebabimanye, abafaani baabitegeera dda. Nti lwakubanga nze nali saagala famire yange mu mawulire, naye ekyazzeewo ekya kusweyalinga in nga minisita, nabadde sisobola mumulekerera nga sisobola utamuwerekerako, ate awo ebifaananyi ebyo ne bifuluma. Nti naye nakyo nabadde njagala singa kyabadde kisoboka ne tumuwerekerako okusweyalinga in nekiggwa nga kamera teziriiwo, ate nandibadde era nakyo nkisirikira, temwande kitegedde kubanga muli bazibu, abannamawulire muli bazibu. Naye kuno kwabadde kukyala, kaana kawala kaako kalaba kaanesaanisi, ne kanyuma ne kakumba ne katambula, kakazi katu kagezi. Omwami nga we yagamba nti ayagala mukyala mugezi, tayagala mutwe mukalu, nti ne woonayaka otya ne weewunda ne weeteekako amataala n'oyaka, ye si kyekyo kye yali anoonya mu mukyala. Nti ne bw'oyaka otya, twabalaba baaliwo bangi ku lisiti nga baaka. Nga naawe ogamba nti naye bannange Eddie Kenzo lwaki tawasa mwana muwala ono ng'ayaka? Naye agamba nti si kyekyo kye yali anoonya. Yali anoonya mukyala amuwa emirembe, yali anoonya mukyala amwagala ebiriyo, yali anoonya mukyala ayaniriza abantu. Bannange ye nti ekintu kya privacy kyali kyamutama. Yali anoonya mukyala oyo ayagala emikwano gye nga bwe giri. Nti Nyamutolo kyakola. Bannange bw'oba weegendereza nnyo omukyala ono Honorable Fiona Nyamutolo, she's ever happy. Kino kira kitegeeza nti bambi ayaniriza nnyo abantu. Ne bw'oba tekitegeeza nti ye tanyiga, aba anyiga naye ng'alina byamusumbuye. Naye waliwo abantu abanyiiga n'otategeera nti alina ebibye ebimusumbuwa n'omwami we, nga basobola okwefungira eyo mu kisenge ne beekuba ebikonde, naye wano mu public nakulaga nti buli kimu kiryoke. Kitegedde? So munnange tukyatambula era tukyalukuwa, bingi nnyo ebikyajja, amawulire gakyajja mangi nnyo
okuva wabagalwa baffe bano ababiri. So bambi abagamba tebyanyumye era ebya Rema byakirase bannange. Ono Eddie Kenzo ne Nyamutooro oli yali Rema no Dr. Hamza. Rema waffe gwe tumanyi ayagala nnyo obutaala. Rema waffe gwe tumanyi ayagala nnyo okwemulisa era ekyo mukimanyi bambi. Ayagala nnyo okushowinga off. Bano bantu balala nnyo, so tebisobola kufaanagana, tebisobola kukwatagana. Eno munzikirize mbe nga mberekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu maaso amawulire gakyali mangi nnyo 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 nnyini ddala. Temuvaawo.